Tubadde tukolera programu eno Honorable Sseggirinya avudde mu bulamu bw'ensi. Yes, official statement yadde nga wabaddewo wetujidde ku mpewo wabaddewo okubagana empawa nti afudde tannafa abadde ne obwongo bwadde bufudde nga buvuddeko naye kati official statement eriko ennaku z'omwezi 9 January omwaka 2025 eyoleka nti Lubaga Hospital with deep sorrow. Lubaga Hospital announces the passing of Honorable Muhammad Sseggirinya, the Honorable Member of Parliament for Kawempe North. Honorable Sseggirinya has been under the dedicated care of our medical team at Lubaga Hospital. Despite all efforts to ensure his recovery, he passed away today, Thursday, 9th January 2025 at 12:10 p.m. On behalf of the hospital, we extend our heartfelt condolences to the Parliament of Uganda, the Speaker, the Deputy Speaker, Honorable Members of Parliament, his family, and the people of Kawempe North, whom he represented with passion and commitment. We join the nation in mourning a dedicated servant of the people. May his soul rest in eternal peace. Nga bwe nkutegeeza nti twajjidde ku mpewo saawa zabadde nga ndowooza 2-3 ku makya we twategeredde nti we twasoose okuwulira okufuna amawulire nti Sseggirinya Muhammad avudde mu bulamu bw'ensi naye ate wayiseewo obudde butono nnyo ekibiina ky'NUP okuyita mu Bobi Wine principal w'ekibiina president w'ekibiina na clarifying nti abasawo abadde balabira Sseggirinya basoose kukakasa nti yadde brain dead. Most of his organs had shut down, but he's not yet okay by then. Naye kakati we tukoledde programu eno makati gaayo kikakasiddwa nti Sseggirinya Muhammad eddwaliro likakasizza nti avudde mu bulamu bw'ensi. Mwami Njuki, kiki etufiiriddwa mu Sseggirinya? Sseggirinya abadde mu buvubuka eyeerandiza ate eno embeera y'ebyobufuzi bwe yajjawo ne yeegatta naddala ekisinde kya People Power ne yeegatta ku kisinde kyaki kya People Power. Naye nze Sseggirinya kyenyinza okumwogerako nti abadde mumalirivu naye ng'ali mu nkuyanja y'abantu abatamanyi bigenda muki mu maaso. Nolwekyo Sseggirinya nze ku lwange mugeraageranya ne Jakana Nadduli nti abadde mu kategori eyo. Yes, abadde akola ebintu bye naye ekibi kye yasinga ndowooza okufaanaganako nga Jakana teyasooka kupima ng'agenda okukanyuga olunyago lwe. Alukanyugira mbwa, alukanyugira musege, alukanyugira ngo. Kakati nga bwe nkugaye nti Sseggirinya mutunuulira nga Jakana Nadduli yakanyuga oba bwe yali atambula bw'ati nga bali mu kukyatinga ebyo bya People Power ye yafuna courage ng'alabye ekisolo ekikola ki ekyebase naye nga tasobola kwawula ku mbwa n'engo. Ye yalabanga nnyo embwa. Sseggirinya ali ddoboozi ly'ekyebando, ali ku bimeeza awo wonna ng'alaba nti mbwa. Ne bw'agenda mu struggle ya People Power n'afuuka ne member wa Parliament wa National Unity Platform Kawempe North n'atambulako n'abantu addamu asanga ekisolo
ekyebibomboola ye yalowooza nti mbwa ey'ebigondogondo yekola ki gyabadde atera okukuba ku bimeeza ne ku ddoboozi lyawa yekyebando kati n'akwata ejjinja n'alikanyugira ng'eyali yeebase gyeyali alaba ng'embwa ey'ebibomboola. Yes. Kati engo bwe yagolokoka ne bubeefuka naani? Kati era Abaganda bwe baagerera olugero nti kali bakasajja akuliisa ki? Akuliisa engo. Engo yamulidde. Ayinza okuba tabanyumirizza. Lwaki Sewanyana abadde eno nga Ssegirinnya ali eri engo emukola ki? Ate nga baasibibwa babiri ne bafuluma babiri. Ng'engo emulya. Bwabaddeho bingi. Lwaki yakwata ejjinja n'alikanyugira ki? Engo. Ebisukkako wano. Nejjakana bw'atyo bwe yakwata ejjinja n'alikanyugira ki? Engo. Nga tuwumbawumba twogereko ku okusibibwa kwabwe n'amadda gaabwe bagenda okudda nga obulamu Ssegirinnya okusinga dda nga obulamu tebuli mu mbeera nnungi. Nze ekizibu kya bino ebintu twakikolako mu pulogulaamu eziyise. Ne nkugamba nti ekizibu abaana ba Buganda kye balina waliwo abantu ababagamba tulwanyise Abanyarwanda oba tetwagala baki? Banyarwanda. Abantu aba abaana ba Buganda ne balowooza nti ababagamba nti tulwanyise Abanyarwanda bali bumu nabo. Ddala baagala kulwanyisa baki? Naye ababaga nti tulwanyise Abanyarwanda, Banyarwanda ddala. Okitegedde? Nnyo. Teweetaaga na kukiddamu. Kakati oli agenda n'akola ebintu ng'alowooza nti bano banjuki bendi nabo. Tuli ku peegi y'emu. Ddala Baganda tugenda kulwanyisa baki? Banyarwanda. Naye nga abakugamba ate be Banyarwanda. Banyarwanda ddala abamanyi nti gw'olina omutima ogusobola okulwanyisa baki? My God. Ekyo kye kyattisa Jjakana ne Ssegirinnya. Tuyiga ki mu bino? Nga bwe nkugambye nti omwaka gwe tugendamu gugenda kuba gwa nseenene kulwanagana. Nze ndowooza nti abantu baffe baliko amafuta mangi. Si kyangu kyakubakomako. Ate bali kumpi n'omuki? N'omuliro. Bw'ono bagamba nti mukole kino bajja kukulaba ng'omutiitiizi. Bw'ono bagamba engo tebagigenda kugiyigga ng'ayigga omusu. Weetaaga abasajja bali ki? Abali determine. Ng'ate ogenze buki? Bw'omu. Kwesinga Ssegirinnya okukanyugira ensolo ye yali yeebase yali bw'omu. Osanga teyalifunye bizibu byakola ki? Byafuna. Yagenda bandi wagoni yagenda ekinyumo. Yawulira eri abaasinkana naye n'alowooza nti ddala kati bwe yagenda
ku nsolo weeri n'agitunuulira n'akanyuga eki n'ejjinja. Era bw'emala omukwata abaali naye bonna ne badda ebbali. Waliwo ebirala bingi bye bayogera biyinza okuba ebituufu nga byaliwo eri mu kulonda we yabeerera Mr. Update eddoboozi ly'ekyebanda okubimeeza yo ayinza okuba yalinayo bye yakolerayo nga bw'olaba Isima Lubega Ekibibi n'abalala Nakolo Kavuma ebyo bye baalimu ate ebyo byawukana ku kino we yakanyugira engwe ejjinja ne be yali nabo. Nolwekyo si buli agamba nti Banyarwanda babi aba akitegeeza. Kyenjagala okugamba abaana ba Buganda kyenjagala okugamba abaana baki ba Buganda gwe oyinza okulaba Omunyarwanda Lubaihayo Kayivula byabaleeba nga talina buzibu ng'Omunyarwanda gwe bayita Nsamba. Gwe ojja kulowooza nti ono Nsamba muzzukulu wa Nsamba e Buwanda era mugende mukole ekintu naye nga kye mugenda okukola niwe mugenda okikola ng'agenda kukusuula mu mannyo ga mpisi. Nolwekyo Mukama Katonda amuwummuze mirembe naye ekibeera ekyokuyiga naddala eri bamusaayi muto ate n'abantu ddala abagenda mu bintu bino nga naddala olwo olutalo lw'ensenene lwe zigendamu okugenda nga mwekenneenya. Tetukiganye, muyinza okuba kwe kuyitibwa kwammwe naye mweteekereteekere embeera nga mutunuulira buli siteepu gye mutambuliramu. Ekyokubiri kyenjagala okusembyayo oba obudde bwebwo nti nze naalisabye naddala omukulu Charles Peter Mayiga, mukulu Balamu Balugahale, Mpuuga, Alien Skin n'abalala bannaffe ba Michael Lume Bayega, ba Mukaaku, ba Mabike. Nze ndowooza okwawukanako ku kyaliwo mu nkaaga okukwata aba UPC ne mubafuula abakabaka yekka. Olwaleero abantu be mwagala okulonda mubawe ekkala entuufu. Abantu abo bajje nga bamanyiddwa nti nno bano bantu ba kibiina gundi era bagenda balina ekintu gundi kye batambuliramu. Mu kifo ky'okuleeta abantu nga mubakwese mu mugongo gw'Obwakabaka, mubakwese mu mugongo gwa simanya ba independent, mufune ekibiina ekyetengeredde nga kirina kala zaakyo bagira omwo. baleme kwebuzaabuza. Baleme kwekweka. Ekintu kya Alien Skin kirimu Charles Peter Mayiga, kirimu Balamu Balugahale ne gurupu ye. Bwe ngamba gurupu ya Balamu Balugahale ogimanyi buki? Sigimanyi, gibabuulira abantu sigimanyi. Erimu baani mwami Njuki? Erimu ekyo ekibiina kya PLU. Ye PLU? Yes. Patriotic League of Uganda.
bino ebya DUSMID ebiki bya kutubuzaabuza ku eyo ye group ya alliance ya Mayega ne bali era gwayagala ddayo nga Balamu asisinkana Kabaka ku resort beach Kabaka enkeera akugambe bwe mpuliriza ennyimba ezinyumira ennyo oluyimba lw'omuyimbi Palaso nga Kabaka amaze okusiima Palaso ne baleeta alien skin nga balwanye ayina amatu akole ki awulire bino ebintu biri wano mu Buganda Mwakyoli tebigenda kubaayo Mwankole tebigenda kubaayo naye olutalo lugenda kubeera wano wakati mu buki mu baana ba Kintu n'Ennambi nga beegattiddwako abagenyi abajja n'olwekyo buli muntu agenda mu byobufuzi alyekamanye ng'akozana waki nowebwa nkugambye ogenda kulaba abantu abaleze ebyenda nga babayisizaamu ebiki ebiso mu mbuto ejje tende teeketeeke weeriri era n'abakulu abalikulira bamalirivu gwajjukira sipiiki ya Katikkiro ku Krismasi ng'abuuza Kyagulanyi yanga gwe sikumanyi ng'omusajja ebyo ebigambo si byakusaaga mu Abaganda mu bitegeere Kyagulanyi bitegeere nkimanyi gwe oli mu buufu naye abantu mu bikole ki politikisi bwato bwabeera speech eyo yali etegeeza ki tamumanyi ng'omusajja kyetegeeza atakuumira mpeera abatukumye tunaagattako Mukama ng'atuwadde obudde akuume